Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira yagandi thalathatu la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama, abantu amiteke esatu Allah siwa kwogera nabo kunaku lw'enkomerero, tebiri mu hadisi temujabiraba. Wala yanzuru ilayhim, yaddo batunulako yaddo batukuza, ate nga balina ebibonerezo by'amaanyi. Naga nti rajul ala fadli ma bifalat, ye muntu ng'ali ku luzzi, ali ku luzzi, bw'aba ku luzzi nga yamna'ahu min ibni sabil, amazzi ago ng'agalemesa ibnu sabil, mutambuze agala kunywa ku mazzi nga la maafi, namumma ki, namumma amazzi ag'okunywa. Owokubiri, wa rajulun ba'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asr, n'omuntu aguzizza omuntu ekintu oluvannyuma lwa salatu al-'asr. Omuntu aguzizza omuntu ekintu oluvannyuma lwaki, lwa salatu al-'asri, fahalafa lahu billah, nakulayirira erinnya lya Allah, bikadha wa kadha, wallahi essimu eno ogiraba ya sente bweziti ne bweziti, naye ng'obyogera baada ki, mujja kutegeera lwaki baada asiri, lwaki temuteekeddwa kulayira birayiro eyo nga mulimba. Kitegere asiri erina ebinene byayo, omusango gwawo guzitowamu. Kitegerekeka kati omuntu alayidde oluvannyuma lwa asiri ng'ogenda kuyingira mu kiro, ogenda kufa, tolina kadde kakola tawuba. Okitegedde, bw'oba weebase Allah akulabanga omufu, sibe guli. Tujja biraba inshallah sharhi yayo mu tafsir. N'agamba nti fahalafa lahu billah, oli n'alayira la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu, ono gw'okiguza n'akola ki, naye nga wahuwa ghayru dhalik, kyoyogera si bwe kiri. Owokusatu, wa rajulun baya'a imaman, owokusatu ye muntu azze n'awera mu maaso g'omukulembeze w'oligwa wendigwa. Mwali mbiwuliddeko ebyo? Naye nga tubayi'uhu la yubayi'u illa lidunya, towera mu maaso ga mukulembeze okujjako ng'olina ky'obazizza, nengerawo edduniya weeri. Kitegedde, n'obaya naye nga ekigendererwa kyo olina ebyenfuna by'okola ki, by'obala. Fa in a'taahu minha waffa, omukulembeze bw'akwatayo n'akutemerayo kakutemedde, tuli bwamu, nze nkuwagira, tuli bumu. Naye wa in lam yu'tihi minha lam yafi, bw'aba talina kakuwaddeyo n'oyogera pokopoko mungi, gwe Allah tajja kwogera nawe yawm al-qiyama.